wano munda mu ggwanga erya Uganda ate nammwe abali mu mawanga ag'enjawulo nga gye musinzira okuba nga mugoberera Pearl FM mbabuuzaako ne mbaagaliza ate emikisa gya Mukama Katonda gibakulembere mu byonna bye mukola. Nga bwe ndabasuubiza kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 2 programu Ekyoto eno tutambulira mu kunoonyereza, tutambulira mu kuggyayo eddoboozi ly'oyo munnayuganda abadde talina bwogerero, tutambulira mu kuggyayo eddoboozi ly'oyo munnayuganda anyigirizibwa mu ngeri emu oba endala oba ayagala okuwulirwa ensi. Kano ke kadde ke tutaddewo okubeera nti tutunuulira ku nsonga ez'enjawulo ezikunyiga ggwe omuntu wa bulijjo, kubanga eno radio kula lya muntu wa bulijjo, n'olwekyo twagala tubeere nga tuggyayo eddoboozi lyo. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandikirawa. Olunaku olwaleero nkuleetedde ate munnayuganda oba oliawo bw'obanga olinayo gwe gw'omanyi, nkyakola okunoonyereza ndaba oba waliyo omulala yenna naye bw'oba olinayo gw'omanyi ojja kwongera okumpa bulungamba waliyo n'omulala oyo naye tumunoonyeeko, naye ono ye munnayuganda akyasinze obuto okuteekebwa mu kkooti ey'amagye, okusimbibwa mu court martial. Kyentegeeza omuvubuka ono yali wa myaka 17 bwe baamuteera mu kkooti y'amagye wali e Makindye ku misango ate egy'enjawulo nga bw'ogenda okuba nga owulira. Si mulala ye Kyalimpa Kenny, abangi gwe mumanyi nga Sky Soldier. Mumujjukira bulungi nnyo omwana oyo omuto eyali mu abo abaakwatibwa mu bitundu by'e Kalangala mu kiseera eky'okunoonya akalulu. Agenda kuba nga atunyumiza emboozi ye, okukwatibwa kwe, oluvannyuma okutwalibwa kwe mu kkomera, okutwalibwa kwe mu kkooti n'ebirala byonna nga bwe byali. Emboozi gy'ogenda okuba nga owulira mu programu Ekyoto esookedde ddala nate olunaku olwaleero Sky Soldier gwe tugenda okuba nga tutambula naye. Tosagaasagana ne munno mugambe ateekeko mukubira akasimu tusobole okuba nga tugoberera ensonga zino owulire kiki ekyaliwo nga omwana mulenzi ono ate anyumya emboozi ku byamutuukako. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kyalimpa Kenny, abasinga bamanyi nga Sky Soldier Uganda. Yegwe Sky Soldier. Eri erinnya si ppya. Nakitegeerako ggwe omu ku be baakwatira e Kalangala. Ez'omu ku abo be baakwatira e Kalangala ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa Desemba mwaka 2020 twakwatibwa zaali ssaawa nga 5 z'emisana nga zigenda wera 6. Batukwata nga twakava ku Kidyeri, twali twakatambula bwe tusanga waliwo engeri y'ebinazi kibirabira bwe omanyi Kalangala ng'oyitidde sayidi z'e Masaka. Lwatuuka Jafanga emu yali epakinze bweti kati nga tusalaba kiri mu maaso ng'olina ogiyita eno emabega bwoti odde mu kkubo. Lwatuuka bwe tuti ffenna emmotoka zaffe olwamala okugwayo konvoyi yonna neesalako ekkubo ne mu maaso nga wali eriyo nayo neerisalako eno toddayo eno kibira waliyo amazzi n'eno kibira. Kati nze gwe basookera ddala n'okukwata ku ttiimu yonna kubanga nali ndipotinga live nali nzigyayo essimu bwe nti ntandika okukwata. Omusirikale omu n'atemyako mukama wawe n'amugamba you see this guy is taking pictures. Ne banfulumya, olwanfulumya ne bandaliko okunfuira pepper spray mu maaso. Nali okunfuira pepper spray nga sikyalaba nga nali nyina ku losbag yange ntereka power bank n'amasimu. Kati nga siraba bwe nti nga ntambula bwe nti siraba kati akasawo kange kano kagenda kakwata mu mmundu y'omusajja wa military. Natandika okunkuba ebigala by'emmundu mu lubuto, nandi bankuba emiggo ku mutwe munjagala kubabako mmundu, natandika okunkuba nenzirika ne bankasuka mu Jafanga. Jafanga gye bankasukamu nga mulimu pepper spray nga ne bw'otuukamu obutuusi oyinza n'okukolola n'ofa. Wano basoose kunfiira olwedde mu maaso n'eri gye bankasuka nga waliyo pepper spray. Kati mba ndi awo nindola abaleese bannange baani bannange bonna ttiimu yonna bakisuddemu, tuli bangi tetussa twenyigiriza ng'omusirikale bw'aba ayagala kuyita oba kugenda ku sedi eri ng'abalinnyawo ku mitwe n'engatto yeeyo ng'abalinnya bulinnya kubanga talina wasobola kuyita nga tulimu bangi. Awo twamalawo dakiika mbale ne batutwala ku poliisi y'e Kalangala CPS. Waliwo kaliko ogambye
yes emmotoka eno yabasiikiriza temwalaba kyali eri mu maaso ne mugiyita ebbali konvoyi yonna neyita konvoyi eno bwamala okuyita ebbali kumbe eri yasazeeko ne maaso konvoyi bwe yaggwayo neno nesalako nga temukyasobola kudda mabega temudda mu maaso eno yonna eno waliwo basirikale bayiwa bataliyani bayiwa abasirikale saidi ne saidi nga temusobola kuddukirayo waliyo amazzi eri nnyanja waliyo amazzi ebinazi kati nga ne mu mazzi eyo munda eyo betololeyo basirikale b'amagye n'abamilitale n'aba SFC olwali awo ne batutwala ku CPS Kalangala tuba ku CPS nga tulimu bangi tebatujjako statement twasigala ku mpingu ne batuyingiza mu kaguli munda mukomera nga tuli ku mpingu ekitakkiriziganya n'amateeka nga bweyogere nti abantu bangi batulugunyizibwa olusinga tebamanyi na ddembe lyabwe likoma tebamanyi bwe litandikira naye nga musemateeka tekkiriza muntu musibe yenna kumuteeka mu kaguli bakumuleeta mu kooti ng'ali ku mpingu ne tubeerawo awo twamalawo ssaawa ng'emu n'ekitundu oba bbiri ne bayiwa abasirikale ate abapya ne babaleeta nga bangi jafanga nga nyingi ne baddamu ne batusiba empingo endala empya fenna ne batuleetera empingo empya fenna ziri ne bazitujjako ne baleeta empya n'abasirikale bali ne bavaawo baleeta abapya bateeka ku mpingo babiri twali abantu 227 batuteeka mu kimotoka eki abantu 227 ng'olina okubeera bwoti wenyige bwoti nga njukira nga omukono gwato guliko ne munno ng'olina okwenyiga bwoti wenna kati ne batunyiga ne bateeka mu jafanga ne batwala ku kidyeri twali tumanyi oba bagenda tusula mu mazzi tuba tuli ku kidyeri ate ku kidyeri nawo temukkirizibwa kuyisa omuntu oba ng'ali ku mpingu oba ng'ali mu mmotoka omuntu omuggyako naye kubanga tomanya bw'afuna obuzibu alina okwetaasa ekigwayo kyonna mu mazzi ne batusigaza ku mpingu mu kimotoka ne batuyisa ku kidyeri nga tetumanyi gye batutwala emitwe batugamba tukole bwe tuti jukira babakubyekubye dda mumenyesemenyese nze baali bansambye dda munnange baali bamusambye dda gwe nali naye ku mpingu ne batugamba mubuke makere kuvanga wano neeri nga muli ku mpingu nga tuli ku mpingu ne bagamba mubuke makere ate okubuuka nga wano waliwo omusirikale ne wano omusirikale kati nga buli musirikale alina okukubako mpaka kutuuka eri nga bwe balekana ne batukuba kati nze naye natera otutuuka omusirikale yansamba lwansamba nengwa bwe nagwa ne munnange nagwa muganda wange munnange nagwa bubi omusirikale namukuba engatto ku nsigo bwati nsigemu najasa era kati yayineemu olwamala ojjasa osiwe Masaka najja nagamba mulinda abantu kubattira wano kubanga balese kubattira wano mutugambize sagala mulete bantu wano kubattira wano ngagamba b'amagye kati bana baali basembe emabega baali 14 baali basembe emabega bali bazana bakuba mwali Munubiani Edi Mutwe Achewo Bobi Yanga n'abalala bone babatwala ekasajjagirwa mu barracks kati ffe abaali basoso oludde nga tuyingidde tubeerawo e Masaka tewali bujjanjabi tewali communication tetulaba ku bantu baffe olw'essimu zammwe nga amasimu gaffe baagatugiddeko eri nga batukwata mu binazi so tewali yenna gwe communicatinga naye tewali ki tubeerawo batuleetawo nga 3 era ekyekiro tubeerawo awo nga 3 mu lumu nga 1 nga 2 nga 3 nga 4 twavaawo nga 4 January ne batutwala mu kooti mwakola statement yonna nzijaawo kati nga tutuuse ku poliisi batandika basooka ne batugamba twagalamu abantu 49 tugenda kubata kati Dan Magic nagamba temukkiriza kutaako omuntu yenna ffenna batutte kubanga tetulina musango batusanze mu motoka zaffe ne bagamba abamawulire bali watubate amawulire ne bawanika bali abamawulire baali 7 ne bataako omu yali muwala wataako omu ne bagamba ki oba ki kati ne batandika okukozesa abaana statement ku mpaka nti gokola statement kati afe abamu ne tugaana titugamba tusobola kukola statement nga balooya baffe tebaliiwo tusobola kukola statement nga tetumanyi kye mwatukwatidde
ne batugamba kati ne batandika okutujjako DNA tukebera tujjako DNA no mukamwa tujjako omusaayi ne batujjako ebinkumu byonna n'ebigere otekako n'ebigere nabyo ne babijjako fingerprints tubuza bazitwala kumpaka olwo twasoka Ghana ne baleta ba SFC n'abasemwa ne babeerawo nga gwagaana bakujjayo ne bakutwala mu barracks ekyokubeera nti okwatiddwa ate ne bagamba nti bakujjako fingerprints bakujjako DNA neno mukamwa n'omusaayi for what purpose babagamba byaki batugamba nti ze records ze baagala kubeera mulimbo okuba emisango gye tuliko biki kye balina okukola tubeere mu record butwala abanaffe nga batandise batwala mu barracks tugamba katukole statement kasita bwe tunatuuka mu kooti fena tusobola okwewoza tusobola okwanika emikono tuli bantu bakulu twogera ne tukola statements tubagamba ffe batusanze tuli mu motoka tugenda ku campaign trail ekikirizibwa kubanga constitution ekuwa freedom of movement from one place to another tugamba ne batwala mu kooti nga nnya e Masaka mu kooti ento ne batusomera emisango inciting violence ne neglect act nti twamenye etteeka ly'omukulembeze w'eggwanga ate ne twali twagenze ku inciting violence omulamuzi w'e Masaka n'atuwa beyiro abamu kubanga ffe yatuwaya emitwalo 2 abamu nabaweya 10 abamu 15 sisinziira kubanga abalamuzi baali babiri twali bangi bwino tukolako ffenna olunaku olwo ffenna awamu abantu 207 zaali miliyoni 2 abantu baffe abamudiaspora n'abawano ne balidazi baffe ne bazisonda ne basasula olwozigenda mu ssaawa 12 kawungeezi bali awo empapula bagamba nti obudde bukoze eki ziba ziri ssaawa ng'emu n'ekitundu tuffe tuli eri mu kakomera ka kooti tuli eri tetulina kye tumanyi tulaba military era esazeeko ne prisons ne bawadde ne ba prisons nga basazeeko n'abasirikale abamu tugamba ate kiki ne batugamba kale buli omu ku mpingu awo nga twegasse ne Banubian olwo nabo batusanga ku kooti twegasse olwo ffenna tuli kitole bateeka ku mpingu batutwala kusaza prison Masaka tutuuka nali sigendangako mu prison tutuuka batugala tujjemu engoye zaffe ffenna mu bantu mu banno igajjamu engoye zo zonna oziteekaawo atandika otukebera ne bagamba nti kati kwata ku byala bye ebyekisajja kola booti kutama booti kwata ku njala zo z'ebigere ate omusirikale nayambala gloves bw'ati natandika okukwata mu kabina bw'ati ng'alaba mboyinza okuba mboyina byotereseeyo ne batwasamya ne batukola ebintu ntukale ebivoola ebityobola eddembe ly'obuntu ne batukola buli kimu basajja abakulu mboyina byokweseyo naye nga buli kuva kalangala nga batukebera buli komera twagendanga n'okujja mu kooti nga batukebedde kati balaba tetulina kye tulina kubanga ebintu byaffe byonna babitujjako ne batuwambaza ne batuwa uniform mpya ne batuwa woodi ne batuteramu omusibe omu ne batugamba mbu oyo Katikkiro waayo Katikkiro wa woodi abeera agikulira kati ne batuwa Katikkiro kati ekiro tuba twebase abasirikale bajja bana bali excited twagala kola ku Nubian twagala mubuzaako Nubian liri edi mutwe twagala babuzaako ngabo manye bana abasirikale abasirikale bajja oyo Katikkiro yali bali bamuyita Alex kumbe mbega bali bamututaddemu nga batulimba nti mukinti musibe kati bamala okwogera naffe abasirikale bagamba Alex kwisa emirundi emeka n'ogamba bakama baffe nti twabaddeko wano ojja kulaba ffe muli mbongo ne tubuuka ntugamba nga bweyogeza nti nze bakansi b'emyezi 9 naye bate bagala just emitwalo 2 bante nga ffe tulabye afuuse kyalo ffe ntugamba tusobola n'okusondera sente emitwalo 2 nga ffe ebyaffe birabika binene naye ate ffe emitwalo tusobola kusonderamu ffe nga bwe tuli ne bakutakyali waffe ate bagala kuntaleero kati tuba tuli abasirikale bajja gamba no Alex onotera okuva wano mulimu obusibe bwo onatera okuvugwa tugamba
tyasuse tulimba tebiki n'ebibuuzo tebitegeerekeka kati twamalawo nga tumazewo ennaku bbiri tulaba tebatuwa ssuubi ligenda mu kooti tewali muntu wafajja ne tugaana okulya emmere fena ne tukkiriziganya tugamba ati tetuddamu okulya mmere paka batasajja nga batutadde babasibira mu waadi emu oba abatwawulamu 5 mu mukago 5 mu mukaaga bayawulamu bwe batyo bayawulamu ekitundu n'ekitundu batuwa woodi bbiri naye gye nalimu ne Nubian kati ne tugamba tetugenda kuddamu kulya mmere tugaana emmere osi wa prison najja nange mulya emmere ebiki tugamba nedda kati lwali lwakuna ng'ennaku z'omwezi 7 January 2021 ne bajja ne batugamba zali sawa za kawunga essaawa 10 natugamba tubatwala mu kooti mwambale biki ne batuwa engoye zaffe bagamba mujje mulabe abalinayo akasente abamu baali balinayo nga abamu tebalinayo kati bagamba gwensoma nga dda wali gwensoma nga dda eno ne basooka ne basoma ffe ne batatusoma kati ffe namu mwenda bwe twasigala eno bagamba mudde wali kati bano bwe basoose okusoma bo baasi yaabwe nejja ne bavuga nga bukyali ne bakola ki ne batwala yaffe ne bagirwisa abadde balina amasimu kati ne bagamba abadde balina amasimu wanike emikono ffena nga bwe tuwanika batukuba ebifaananyi oli ajja nakola tugamba nabakaki kati tuba tuli awo tulaba omusajja ajja ali muleeya alina pisto 2 asalako osi mu ofiisi ye oba yamuteeka ku nninga oda ne zikyuka ne batuuza ku mpingo era ne batugamba mulinye baasi nga musirikale ali wali ng'owa militale ali wali owa SFC ali wali ng'owa prisons ali wali kati nga baasi emabega waliyo patrol ya militale ne maaso patrol ya militale nga baasi eri wakati batuteeka mu baasi ne batugamba tubatwala mu kooti tugamba esimbula tutuuka ku welcome ku laundi ya welcome e Masaka tulaba bakwata eri e Kampala tubagamba mututwalawa musirikale omwe agamba we are taking you in safe place omulala we are taking you in court omulala agamba tubatwala Kampala kana aba prison tugamba ekituufu kyeki tuvuga tuba tuyingira Lukaya ngamba banange mmanyi kyekola tuleekane nti batuwambye tandika okulekana batuwambye abatujju batuwambye ne tuleekana ababoda ne bategeera naye nga military ziri tuliko ezituvuga eyo maaso naye mabega nga bakuba awa boda nga bakuba omuntu yenna atusemberera kugambye okuva e Masaka okutuuka e Makindye mu barracks twavugirira kikangaana kinene nnyo ng'edduka balinga batwala ba terrorist tutuuka tuba tuyingira Mpigi tuleekana nnyo tusigala tuleekana batuwambye ne batandika okukuba abantu kibooko bubi nnyo tutuuka kyengerawo jama ekwata jamu akawungezi wekyengera omumanyi bakuba abantu emiggo ne batuyisaawo tutuuka ekibuye tusanga abantu abatumanyi tibaba bavaayo nti bakuba ebifaananyi bakuba bali batuyingiza Makindye naye ne tugamba kamesejja Katonda abantu bakategedde era abaana abakafunye basogambako ku bantu baffe so abayingiza Makindye tuba tuyingiza Makindye barracks ya military gate nga abiri batwale mu go down eyo batujjamu tubagamba mutuleeseewa bajje emiriro bagamba webaddemu okwogera tubunira okyali mu programu ekyoto wano ku 107 akatonyeze mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard tuli mu story oba tuwuliriza emboozi eya mwana mulenzi Kyalimpa Ken amanyiddwa nga Sky Soldier erinnya eryo lyakyaka nnyo naddala mu biseera awo ebyokulonda okwakaggwa y'omu ku abo abaakwatibwa mu bitundu by'e Kalangala ne batwalibwa mu kkooti y'amagye mu kiseera ekyo yali ekulibwa munnamagye Andrew Guti era ne bagulibwako emisango egy'enjawulo nga bwe mujjukira obulungi ddala kusangibwa n'amasasi kusangibwa na mmundu n'ebirala ebiringa ebyo bw'owuliriza emboozi ya Sky Soldier ekyamazima mu butuufu owulira nga baayita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu ennyo
we tukomye wali ng'agamba bamaze batuusa emakindye mu military mu barracks babuuza lwaki mutuleese mu military tetuli bamagye tuli bantu ba bulijjo emiriro givuddeyo babagambye nti wabeewaddamu okufuguma lwaki mutubuuza awe tukomye batuusiddwa emakindye mu military mu barracks kiki ekyaddirira Sky Soldier katwongereyo ne batuwa uniform za military za red twambala ne tubabuuza tuze kukola kiwano mu majenga fete tuli ba civilian ne bagamba encha mugenda mu kooti bagamba ate kooti yawe mbe yamaje eya guti nga guti tumuulira tumutya tumanyi nti oyo awozesa batumukunde bakayihula tumanya awozesa bajeno wanga fetwa twali twasomako kweyo kooti y'amagye nga tumanyi egezesa abasiriki bajasi egezesa abantu baya bakuba bakoze ensobi nga tuwulira guti nga tumutya enkeera buca okwebakaawo olwawo muli bameka awo tuli 49 tulimu mwalimu abawala 8 bali abalala bagenda ne babata bo basi yasooka bo babatwala ku kooti e Masaka mulamuzi n'abata kati ffe yaffe kati ffe basi yaffe gye bawamba erost bus gye mwawulira enanga gye yagamba mbu yabula kati ekiro tutuuka emakindye netwasangana ne Nixon agasirwe Nixon oba okyamujjukira nga yawandika dda ku bisenge free me, take me to court. I'm tired of here. Amaze emyaka kati 5 tebamutwalanga mu court. Juba kamuleta recently. Bamuleta recently mulundi gumu. Nawada amaze emyaka 5 taletebwa mu court. Can you imagine ku agasirwe njagala ofune message olaba agasirwe amala emyaka 5 tagenda mu court. Katologwe mwana wa gundi owere gwe bakuzaala eri ewala. Agasirwe yayitanga antu n'ensine agasirwe yasegana bwese yagamba nga atya Katonda yekka essaawa zino olaba agasirwe tumusanga yawo kwebaka nga agasirwe yalina mu kale basiba abakula balina ku radio kwebaka nga webaka mwebaka ku seminti nitwebaka budde ne buca nezambalira era netudda ku mpingu yaffe mpingu twagiferako nnyo nda ku mpingu yaffe ne batuyingize waguti tutuuke waguti somo omukomu kyali mpakeni tetukoze statement naye tetuna kye tumanyiko naye agamba ine myaka 18 gy'obukulu ine myaka bwegiti osula wano bwe wati tulina kyo mugambye onaku z'omwezi nga 3 January twakusanga Makerere Kavule Kigundu zone ng'olina amasasi 4 1 2 3 4 ne banna 49 naye nga 3 January twali mu kkomero olwedde nga be batulina nenga bo bagamba ate lwe batukwata lwe batusanga Makerere Kavule Kampala nenga batukwatira kalangala nga 30th December nibagamba omusango ogukkiriza tugamba asigukkiriza sigumanyi fenna ne babayisa mbonna line fenna abantu 49 nibagamba kati kusinziira amanya mbu amendments za amagye article 2005 abantu bonna kasawusanga n'ebyambalo by'amagye biki mugende ekitalya mpaka ngenda kuz'omwezi 19 January abawala mugende ekitwaliko abawala 8 abawala mugende ekigo mpaka ngenda kuz'omwezi 19 January nganze mpulira kitalya nti abantu bafa kitalya njagala okukaba nene nguma babakkirizako mwabagambako ku kyabalooya wagambye batwala mu kooti okuaccessinga balooya bamu tebatwa access mu kooti twalimu namagye na mundu first court yaffe yasooka mwalimu na mundu nga tewali addalingiza ye olingiza kuki mwamitingako ku bantu bamu wabweru tetwaba mitingako lunaku olwo basooka otukwata bati bagana nsemanye n'abatono baali bazzembu twawulira mbu naye nabo babakuba emigo tebabakkiriza nebatwala mu kooti nebatwala ekitale nga tewali amanyi tiba nenjagala okukaaba nene nzijukira omusajja omulwanyizi w'eddembe bali bamuyita Bob Marley yagamba you can't know how strong you are until being strong is the only option you have naga tosa kumanya bugumu bwolina ng'oggyeko okubeera omugumu ky'osigazza neŋŋamba nti kati Katonda yantonda yamanyi lwaki ndi wano abalala bali bweru ngamba kati kangende mpambane baba kufiira nja abasirikale batutiisa waliwo omusirikale awo osi
military prison machine wita kazungu nangamba ho muto wange boona luno janga no ngamba toli ruwona biki nandeka mufiya jukira wadne bobera mugumu oli bwakukanga mwera kali kajja nogamba ho ndaga weno oli watu wakaunga ne mukene akapuli abe machinde bo bali abulungi singa kube kitalya tugenda tukangenda bambanyimiza abakuwa kaunga ko kabakeru ebijanjiro nga biri mu mukene nesuli nga tumembere nesigala yeyo tutuke ekitalya ho batuse ekitalya bino byebatukebedde byonna binakugambye ate ekitalya byali biwero kitalya nga bakwasamya n'olulimi ne babanga abalusikayo bwe kulaba nti tolinako okwese ne batwambula ne batukebera ne bakola biki ne bakukebera n'essirimu awo ne tuvaawo ne batuwa wodi mwe tuba tusula twali mu wodi 3 mu unit 3 abamanyi ekitalya bo bamanyi kyo bamanyagala nyonyole n'oli anagendayo kubanga enembeera ya kisajja y'abuntu tosobola kwewala komera bere balize ne batuwa wodi twali tuli olwatuukamu etusangamu abasibe nga nabo abafoginzemu bambegolwedde nga beba RP beba katikiro beba polisi tuukawo batugamba eno gye muzza amateeka ne batujjukira nga batuuka mu prison ne bakusomera amateeka erisooka tokizibwa kutoloka do kirowoozaako biki owa foreign oyina okuwa respect time ya foreign toyina kukola ki tokkirizibwa kukola ki eringa nsindala nga nsindala kati batu wa wodi jukire no luba lusenge neno lusenge kati waliwo basula ku lusenge ne bana basula wakati gye bayite ekigaali kati ekyo kiro kyonna fe okumanya batujoga fenne eno wasula wakalu ku lusenge neno nga wakalu ne batusiza wakati awo mwetokota pakita kigaali ne batupanga omanya okupanga oba alulabye kwa bapanga amatoke mukakutiya ne batupanga nga tosobola kussa nga we bakaboti nga oli wateeko omukono bwati kasanga omukono gwe gugendawo gamba mwemina nakajanja mmwe wano wagenda abantu babiri ne batutikka twasulamu mu wodi abantu 3 oba 316 nenga tusize wakati ngeno wakalu neno wakalu ninga batunyize tossa tovaawo omusiro ne we gujja gutya tolina kuvaawo olina kubeera awo kubanga bonoovaawo togenda kusangawo kifo tolina wakudda yine ate amateeka geeri tokkirizibwa kusula nga toyambadde engoye yadde saati kyokka ebbugumu olingi ebirwadde bingi abaana bakolola oyinza okugenda nga tolina tibbi nova ne tibbi kubanga bakusuza n'owa tibbi n'owooluwere n'owa mizozi ne bakusuza kati ne twosulamu olunaku lumu mu kigaali nkeera abaserikale ne bajja osi najja tumugamba osi fe tuli balwanyizi ba ddembe era twagala ddembe buli wamu we tuba tugenze tosagamba nti nemusuzane wangeno neno wakalu ngate naffe lwaki mutunyigiza bwe muti kati ne bagamba kale mujja kudda mujja kwetaayamu bisere bye baali baleeta abasibe baali bakwata omuwagizi wa National Platform nga wodi tusaba abantu 4-5 amera ne bwembeera eri mulina okwenyiga omwabeererawo nga buli gundi baleeta nga olina kuba leeta abasibe 10 ne batakuba nga batadde babiri prison eyingiza abasibe 10 naye ng'etadde babiri wawuliriza emboozi ya Sky Soldier ekyamazima tolema kwebuuza ddala Uganda tulagawa era Uganda ddala erina abakulembeze abalumirirwa omuntu. This is not a movie, it's real. Sky Soldier gwendi naye survivor w'ekitalya mujjukire ebyaliwo okuviira ddala e Kalangala byebiri mu ggwanga olunaku olwaleero bangi bannayuganda muli eyo naye namwe muyise mu mbeera eyo lwakuba temuyina ddoboozi kuvaayo kwogera. Kaakati njagala tweyongereyo
bamaze okubatuusa ekitalya babasuzizza nga mabidde babapanze nga mabidde mwako wakayisaani kigaali bakita kigaali babasuzizza mu kakigaali enkeera mwemulugunyiza ossi muli balwanirizi baddembe era buli we mubeera mwagala wabeerewo emirembe aha ki ekyaddako awo netandika okulaba kunaaba mwenaaba kuyita kwa jumula mwenna munaaba lumu oba gwani obatwala ne munaaba lumu mwenna nga muggyemu engoye bwomala onaaba uniform gyoyambadde ogyoza nojambala nga tenakala nekukalira ku mubiri ndo kikola buli lunaku kubanga abo bootuukayo amateeka ge bateekayo buyonjo na mpisa awo tetunagenda ku kyakulya batuleetera obuugi ku makya temuli kasukaali sawa 4 ne bakuba ekidenti kya misana sawa 4 mumala okulya olwo nga waliwo amasanyalaze babeera amasanyalaze mumala okulya kawunga bakakwiramu n'ebikongoliro kakawa ove n'osooka katesikako bwoto owandirawo ninge mu kusooka oba okazaala wane enjeri tuka nekuluma n'okesabira wekka kati bwa muli awo sawa 5-6 ne bakuba akadde kyeggulo tebabalansinga dayate olukabakaze namwe nokola kinemudamu era nemuli ate tebakukkiriza kulya akawunga ako nga kawoze bagamba kiba kifuse kipolo kaba kalwaza olaba ne bwokalinyamu obulinnya bwoti ebigere bagamba birwala kati gwe tya ate akalire ne kagenda mu lubuto kagenda kukolayo ki ninga kutuka olina okulya tewali mmere endala abantu baffe jjukira tebanaba kumanya nti tuliwa tituli kitalya nga kakaawa njala ng'ekuluma ng'olina okukalya n'olyako ekitono ky'oliddeko oliddeko katundu nozaayo kati tutuuka ku lunaku lw'okulonda nga 14 abasirikale baddamu bayiwa abasirikale abalala bangi bayiwa bataliyani bano na bano ne babayiwa ne bagamba nti kati abantu abayinza okuteetera ekomera nnyo okwekalakaasa bateekeko embeera ne batuggalira munda nga tetufuluma kugenda wadde ku ddirisa booti ibayitawo ku TV mu mbeera y'ekkomera temukizi badde genda ku ddirisa kulaba kiri waweeru naye ngaekitalya itolaba muntu mulala olaba kala 2 olaba kala ya yero n'engoye z'abasirikale ba prison kubanga tolaba yadde muti mubeereyo wansi mulaba bizimbe nakudda muwodi kwebaka katawe ekyogenda ntandika okutusoomooza tufuna chance abantu baffe ne batandika okumanyawo ne bamanya we tuli ninge okusula nga tusula bubi ebirwadde ne bitusalako awo senyiga n'atusalako atawona abaana nga bakolola ebifuba ne bifuukira ebifuba kati waliwo obulwadde babita oluwere oba bayita batya mu luzungu oluwere nga weetakula katujjukira lusiiga sitawe bakanaalulina kati wasanga abaana ekitalya nga balulina bana bo mu kigaali mwe twasula oba ne bano betwasulanga n'abatwekulukunyizaako ho ne lutuluma ne twetakula kweyuza emibiri ensekere ekuluma oluwere lukuluma embeera yekomera ekunyiga tolina ssuubiri ddaka ensekere nezituluma naye ensekere tebazitta ensekere baziyita za ossi okwata ku nsekere ya ossi ensekere ya ossi ne bituluma ntubasaba ntwagala uniform wakiri tubeere nga olina peya nga 2 ne bagaana ne bagamba nedda bwomala okujooza gy'oyambalirawo mbeera netufukira embeera netulwala banaffe ne balwala abaali balina ebirwadde ebitone ne bijjira ne bittuka nga kyuma kya yesu waliwo no map media doni sherifu ne balwalira ddala kati nange obulwadde bwange bankuba omutwe nga boolaba awo nga batukwata ekalangala bankuba kati ng'omutwe tegunawona tegunaba kutereera kati nga nange mbeera awo nebanga agudde eddalu nga sibitegeera kati embeera yagendera ddala nafuna obuzibu kati era obeerawo ekiseera omutwe gunnuma nnyo kubanga kali akago ke balina kalinga ka eri ako ke basika ke bankuba mu mutwe bwe kati
kati nebanga sikyategeera ng'emisayi muno mwonna ginvaamu ne mbagamba njagala kwendako mu sikaani bankeberwa ku mutwe guno ndabe nga obulumi bususse nga mpulira njagala nakufa nze nikomera embeera eganye nga sibitegeera abasirikale ne baŋŋamba tutwale mu Siikibbe balina Siikibbe batuuka mu Siikibbe nga bampa Panado na painkiller nze yazze alina omuntu ayagala sikaani yampa painkiller tezina kyezikola nga nsula mu bulumi ekitali bw'olwala tewali bujjanjabi yadde era abamu twazuukanga nga afiiriddeawo mu kigaali ne bw'aba afudde eri tekyewuunyisa omuntu bw'afa basigala bakola birala nti bw'afa ne bukirawo makyanga yafudde bakubala naye simba layini mukola mwe mubeera ku foleninga n'omulambo bamala obbabala ne bagugjawo bakuba mukubikadde ne mudda mu woodi ne bagutwala emulago. Yemboozi eya Sky Soldier bwatyo bwanyumya embeera y'ekkomera, embeera y'ekitalya, embeera y'okukwatibwa, embeera ya kooti n'ebirala. Okyali mu programu ekyoto wano ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Munzikirize tuwumulemu katono tugende kate wa kitunzi oluvannyuma tujja kukomawo tweyongereyo. Bulamu bwange bannange okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ŋŋoovu olunaku lwonna. Lwaki kyekyakutuuseeko Maria? Bannaye madamu okuva lwe waleeta White Star Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gw'abo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obwungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Tulira abasewagudde Quality Bakery abakutuusaako sewagudde fresh cakes balina cakes mu sizes fashions ez'enjawulo. Jangu okole odayo bakolere keki yonna gye weetaaga. Jjukira nti gwe owa birthday party keki zibeerawo essaawa 24 naawe ayagala okusobola oba wa supermarket jangu okole odayo. Basangibwa Nansana ku Kibulooka ku Yesu Amala wamu ne Kasubi Makerere Road ku Princess Complex Gifto ate mu abali mu bitundu by'e Kawanda So Good Fresh Cakes musobola okuzifuna branch yaffe ey'Ekirinnya-Bigo Kawanda ewa Kasumuluzo okulinaana Voice of Kirinnya-Bigo. Bakubire ku ssimu ng'oyita ku noti 7577 noti 5 10 93 wamu ne noti 776 40 16 65 tukulindiridde. Finance Trust Bank yesuwoddeyo okukutuusaako empeereza eri halal ng'oggulawo akawunti yo oba ya bizinensi yo mu ngeri ennuŋŋamu era ng'ekwatagana n'ennono wamu n'okuteeka ekitiibwa mu Buyisiraamu. Ng'okoza trust halal osobola okutereka ensimbi zo kubanga enkola ya shariya tukyalireko olwaleero weeggulirewo akawunti yo. Finance Trust Bank, putting women first. Banaye ndi mweraliikirivu nandibanga nina Ebola. Nange nkulaba oli mulwadde naye Ebola. Nabadde awo nga mpuliriza ku radio ne bannyonnyola obubonero bwonna nga bwe nnina. Ng'obuliwa? Omusujja gunnuma, omutwe gunnuma okufa, banaye mpulira obugonvu, ennyingo zonna buli wookwata wabeera waluma, ate ntiddemu nzirukana n'okuddukana. Katugenda kola tutya? Bw'oba ggwe oba omuntu omulala yenna gw'omanya alina obubonero bwa Ebola kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti 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 6 oba osindika obubaka ku 85 noti noti etali yakusasulira otegeeza by'ebyobulamu mu kitundu gy'owangaalira. Obulamu bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO.
Adhan kuchukumusa mukatumizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School. Sumaya Girls High School Ensanje ly'essomero likwata kifo ekisooka mu kubangula omwana omuwala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكوا الله okusasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe. إذا سمعتم المؤذن bwemba mulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin muddemu ng'omwazinyi bw'agamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Mukatumizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies. Edduwa ya Adhan kuchukumusa mukatumizi mwenda Pal FM ekuleteddwa Makamadena Hajj Services banno ddala mu kukutambuza okukola hijja ne umura bakuletedde enteekateeka ennyangu ey'okulambula Makka ne Madina ku bisale ebisobokera ddala. Umura y'omugwa omwenda yakubeerawo nga Septemba 2 okutuuka nga 1 Oktoba. Umura y'ogw'ekkumi yakubeerawo okuva nga 18 Oktoba okutuuka nga 28 Oktoba. nga bali wamu ne Sumaya Girls High School. Sumaya Girls High School Ensanje ly'essomero likwata kifo ekisooka mu kubangula omwana omuwala. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
tuwaya adhan ku 7.9 Pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Makamadena Hajj Services banno ddala mu kukutambuza okukola hijja ne umura bakuletedde enteekateeka ennyangu ey'okulambula Makka ne Madina ku bisale ebisobokera ddala. Umura y'omugwa omwenda yakubiirawo nga Septemba 2 okutuuka nga 1 Oktoba. Umura y'ogw'ekkumi yakubiirawo okuva nga 18 Oktoba okutuuka nga 28 Oktoba. Ogw'ekkumi tusitula nga Novemba 24 okudda nga 2 Desemba 2022 ku $1,205 ate Desemba family trip okuva nga 22 Desemba paka nga 2 January 2023 ku $1,155 zokka. Booking ekifo kyo ku noti 7.3 oba noti 7.1 tusangibwa ku Butikiro Road Mengo. Obwenkanya amazima n'okusitula eddoboozi ly'oyo atalina bwogerero gwe musingi kwe twesigamya okunoonyereza kwaffe. Kati kye tulinze okulaba tetumanyi w'abantu baffe gye baba bateeka. Munnayuganda asobola okufuna obwogerero ku ebyo ebimunyegereza. Simu wabula ffe twagezaako kubakuzize nga takwata ne tumwesonyiwa. Wano mu pulogulaamu ekyoto. Bakati abaana b'ennina bano baana bato tebalina kyahulya essaawa zino tulya wa neiba ate neiba jakutuuka kwowe nawe talina mulimu guli awo. Ne muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard buli lwa Sande ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tukuleetera ebyo by'oteekeddwa okumanya awatali kwekkiriranya wadde okubikkirira. Embeera yo nzibu sinyangu. Pulogulaamu ekyoto. Butereevu okyali ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Pulogulaamu ekyoto bwe tutambudde nga bulijjo tujja kubeerangawo ku lunaku olw'Essande essaawa ebeera emu ate okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 2 ez'akawungeezi nga tukuleetera emboozi ez'enjawulo ezo ze tunoonyerezaako mu bintu ebitali bimu bitutuukako mu bulamu bwaffe. Sky Soldier Charlie Mpakene gwe tuli naye olunaku olwaleero era emboozi y'empanvu kubanga tukomye wali nga bakyali kitalya. Baba tutte kitalya tetunaba kumanya bakomye tukomeza wali nga bakyali akiyise kigali. Bebaka mu lukuubo olwo bannange. N'embeera agambye wali kenzijjukira kasembyeyo wali anti eri omuntu bw'afa bwabanga mugenda ku foreign kyategeeza kwe kugenda nga okwata ku kakondo ka munno omukwata olugoye namutambulira wamu sululu moja nga muli mu layini yeyo foreign. Kaakati wobanga osemberedde olinga munnaye Mungu yamujjuludde olw'embeera olw'ebirwadde biri mu komera bakugamba kola foreign n'omulambo bamala gubala ne balyoka bajja ne bagujjawo ne bagutwala emulago kiri nnomo mwe embeera erimu bannange emboozi ya Sky Soldier akadde tekasobola tukkiriza kumalayo mboozi eno naye kankusunireko katono nnyo ebigenda okubeera mu paati 2. Abantu bali eri muganda wange bamaze ebbanga ddene tebalinyangako mu kkooti, bamaze emyaka 6 myaka 5 bali mu kkooti z'amagye talinyangako mu kkooti n'olunaku n'olumu. Babakkirizanga okulaba abantu bamukujja okubalaba okubalamba batukkirizanga okulonda kuwedde batukkiriza mu February okuva eriyo nayo nanga tewali eriyo nanga tewali atulambula tewali yadde essimu yajja mu Gwakusatu tumaze emyezi eki kati mu February bagenye bafatandika okujja tulaba ngo inokubeera ne COVID certificate biki ngangane kati bwe kiri tandika okujja nga okutulaba ne batwandika okutuleeterayo ku byokulya
awo netandikwa naffe okubatumanga naye nga bwebatuma eddagala ebweru era tebalikkiriza kuliyingiza naye nga eddagala olwedde libeerako sigine y'omusawo oba nabyo ne bagamba nedda nga tebakukkiriza nga tetulina bujjanjabi nga tetulwala nnyo olw'embeera gye twali tubeeramu eyo kwebaka okusula lwe lutalo bwe buzibu emisana mubeera mukomera oba twagala buzibe anga obusibe buluma kiro. Okay. Obusibe buluma kiro emisana oba toyagala buzibe muganda wange. Emboozi ya Sky Soldier ekyaliyo mpanvu ddala kubanga baatwalibwa mu kkooti emifundo eziwerako okutuukira ddala bwe babayimbula. Yonna twagala tumanye ebintu engeri gye byatambula mu mbeera eyo. Lwaki tetukoma wano olunaku olwaleero